Mikwano gyaffe mwenna bwe tuli mu buwambe, njagala okubalamusaako olunaku olwaleero. Nabadde njagala okubakolera vidiyo nga twogera ku nsonga z'e Kenya na buki lwaki bafaanana nga bwe bali, lwaki bakola ebyo bakola. Naye olwaleero waliwo nalabye ekitontome gy'oyinza okuyita poem omwana omulenzi gye yawandiise ng'agenda okwegatta ku banne, gy'oyinza okuyita Generation Z, abavubuka nga bagenda okwetaba mu kwekalakaasa okw'okulwanyisa gavumenti ya Mwami Ruto ebadde ereese emisolo gye balabira ddala nga gitta ebirooto byabwe. Naye bw'owuliriza ekitontome kino, nja kukusaba otwale obudde okiwulirize, owulire amaanyi agali mu mesejji eno wamu eno ebbaluwa omulenzi gye yawandiise, lwaki yeetaba mu ntabaalo. Tera nnyo okugamba bannayuganda nti ensonga, olina okuba n'ensonga lwaki oli mu kyolimu, ng'era bw'omutunuulira ng'ensonga yesukka eddiini, esukka kabira, esukka oba yasoma oba teyasoma, ngazi ng'ejjudde, ng'ekulaga omuntu alina ekirooto, omuntu ayagala eggwanga lye era ayagala okutunula, atunula gy'alaga nga gy'alaga amanyiyo. Ebbaluwa eno eri mu Luzungu, naye ŋŋenda kulaba engeri gye nnyinza okugikyusa ngiteeke mu Luganda naawe ogiwulire. Era sipiidi yange eyinza obutaba ya sipiidi y'amaanyi, nga sipiidi ntono kubanga ekiwandiiko kiri mu Luzungu, ŋŋenda kikuteera mu Luganda. Egamba bw'eti: olwaleero nga nfuluma ennyumba yange okwetaba mu kwekalakaasa, simanyi, njagala nnyo okudda eka nga ndi mulamu era nga sirina wannuma oba kinguddeko. Naye bwe sikomawo, nsaba nti okufa kwange, okukwatibwa kwange kunaaleeta emirembe oba okubeera obulungi okuli abo abagenda okunzirira mu bigere mu maaso eyo, baleme kuyita mu mbeera embi ey'okunyigirizibwa nze gye mpiseemu. Nga nfuluma nyina siringi 5 gokka mu nsawo yange agagenda okunninyisa takisi okuntuusa mu kibuga. Simanyi bwe nnaakomawo eka, naye ekintu ekisinga obukulu, nyina okusituka okubaawo ku lw'eggwanga lyange eriyiika omusaayi. Nyina okusituka ku lw'abaana bange ne bazzukulu bange. Nyina okwetaba mu kwekalakaasa kuno ku lw'omunaku, omusajja omwavu omunaku atasobola kuva mu nnyumba ye. Nyina okusituka ku lw'omulwadde wa kansa alinda abantu bamuyisiza akabbo okusobola okugenda e India asobole okufuna obujjanjabi olw'okubanga eggwanga lye terisobodde kuteekateeka bujjanjabi, naye nga lisobola okugula ebintu eby'omuwendo ng'amamotoka, amasimu, iPad, okulinnyisa bannabyabufuzi ennyonyi. Nyina okusituka neetabe mu kwekalakaasa kuno ku lw'abaana abangi abamaze emisomo gyabwe nga balina zi diguri naye nga batambudde emyaka egiwera 7 nga tebasobola kufuna mulimu. Era nyina okwetaba mu kwekalakaasa kuno ku lw'oyo omupoliisi atya okwogera olwa orders from above. Era oyo agenda okunkwata
oba akwata abantu abalala, kubanga singa tabakwata ajja kufiirwa emirimu gye. Nyina okusituka ku lw'abo abantu oba oyo omuntu abali mu kukomera olw'emisango gye bataakola n'olw'okuba ekitongole kyaffe ekitongole essiga eddamuzi lifendekeddemu obuli bw'enguzi ng'era atalina nsimbi tawangula musango. Era nnyina ekinneetabye mu kwekalakaasa kuno, njagala neekalakaase ku lw'abo bakiggala abatasobola kwogera na kuwulira nga tebalina ddoboozi lyabwe mbere eddoboozi lyabwe. Ekintwala mu kwekalakaasa kuno, njagala okwekalakaasa kuno ku lw'oyo omuntu alina obulemu ku mubiri gwe atasobola kufuna buno obugaali obw'abalema era nga tasobola kufuna mulimu olw'okuba nti ekikulwa kye bamulabanga atajja kusobola mulimu gunaagumwera. Njagala okwetaba mu kwekalakaasa ku lw'oyo omusuubuzi akeera buli ku makya n'asubula ebintu bye ebyamagozi bye n'alemwa okufuna amagoba olw'okubanga emisolo miyitirivu n'emisoso nga zirayisinsi za bbeeyi nnyo tezisoboka muntu wa bulijjo. Njagala okwekalakaasa ku lw'oyo omukadde waffe yawummula amaze emyaka 2 nga avudde ku mulimu naye nga ssente ze ez'akasiimo gy'oyinza okuyita pensioni tazirabangako. Nyina okusituka neekalakaase ku lw'oyo omukyala ali olubuto n'oyo omwana tannazaalibwa, kubanga kimanyiddwa bulungi nti emikisa gyabwe egy'okulama nga bagenze muleeba mitono olw'okuba nga ebyobujjanjabi eby'eggwanga bya kisaazi. Njagala okusituka ku lw'abannyinaffe abaana abawala abagenda e Saudi Arabia nga kibavudde mu kusoberwa, abatosobola kufuna mirimu wano mu ggwanga lyaffe, ne bagenda ne bakola obuddu ne banyigirizibwa ng'era n'embeera gye bayitamu tosobola kugiregaageranya na kintu kirala. Njagala neetame mu kwekalakaasa kuno olw'omusomesa oyo eyasomesa baprofeesa, eyasomesa bayinginiya, eyasomesa abaddusi, eyasomesa n'abantu bonna be tusinga okuwa ekitiibwa mu nsi yaffe, naye ng'omusaala gwe tegulinnya ate era nga n'omusolo gwe baleeta bagenda guleeta gwongere okukendeeza ku nsimbi zafuna. Njagala kusituka olw'oyo omulonzi asituka buli nnaku n'amazima n'agenda okulonda akalulu ke naye akalulu ke ne kabbibwa. Njagala okusituka ku lw'oyo Munnakenya atereka akasente ke kajja mu ntuuyo ze asobole okugula ettaka, asobole okuzimbamu akayumba, ne gavumenti nejja n'emenya ennyumba ye ng'egamba nti weegenda okuzimba ebyamakulu. Ekibuuzo kyange kiri nti lwaki kino tekiri mu ebyo ebitundu omusula abantu abagagga nga Karen ne Karunda mu Uganda gy'oyinza okuyita muyenga w'e Kenya. Nyina okusituka ku lw'abo abalwanirira eddembe, abanyigirizibwa n'abattibwa mu ngeri etategeerekeka. Nyina okusituka kubanga nyina okusituka bamanye nti abaana baabwe ne bawala baabwe tebakyatya. Balina okukimanya nti tulubakoowu. Balina okukimanya nti omusaayi gwabwe n'obumalirivu tebyagendera bwereere. Njagala nsituke neetee mu kwekalakaasa kuno ku lwa Raila Amolo Odinga olw'okuba nga musajja mukulu, amaanyi gamuwedde nga takyasobola kulwana nga bwe yalwananga edda. Njagala kusituka okwekalakaasa
kulwa Hale Thuku, James Betha, Didan Kimathi, Martin Sikuku abamanye nti okufa kwabwe kulina kye kwali kutegeeza. Njagala kusituka okulaga Ronald Thagala, Tom Mboya, Masindi Muliro, era njagala okwetabamu okulabanga Oneko Biradikira Kola Leti Arapo Sameo Esau Kifaki Orendo nga bonna bamanya nti waliwo abantu abasiima emirimu gye bakola. Era nja kusituka ndiye Tiagasi Wapio Gama Pinto, Musa Mwariama, Koinange Wamberu ne Jomo Kenyatta. Nja kukwata ebipande kulwa Otenyo ne buli omu alwanye ffe otwali nga tetunazaalibwa. Njagala okusituka kulwa abalanyiza eddembe, ku bantu abatandika eggwanga lino nga Kamau, Maina, Kai, Dr. Willy Mutunga, Kiratiyu Murungi ne Peter Katei. Njagala kusituka neegatte ku baganda bange Boniface Mwangi, Senator Omutata n'abalala abalwanyizi b'eddembe abalwana okulaba nti eggwanga lyaffe terigwa ne lifiira ddala ne ligenda n'ekifuuka ekisekereza. Njagala okusituka ku lwa buli muntu anyigiriziddwa era n'oyo awulira nti akooye takyasobola kulwana era awulira awanise, era nga poliisi bw'ekasuka tia gas sijja kudduka. Nedda, sijja kusangula maziga, nja kukkiriza amaziga gange gakulukute, nja kukaaba nga nkaabira nkubira omulanga eggwanga lyange, nja kukaaba ku lw'abo abaavu abatasobola kufuna ekyenkya, ekyemisana n'ekyeggulo, oba boyinza okuyita mulya kimu. Nja kutwala obudde nkungubagire abantu bonna abatiddwa poliisi mu ngeri enkambwe, era bwe banankwata sijja kuwaganyala. Bwe bannanyigiriza ne bankuba sina kye nja kukola, era obulumi obwo nja kubwaniriza n'akaseko nga nkimanyi buno obulumi bwe bugenda okutunula eggwanga lyange. Nja kwewaayo mu mikono gy'abo abapoliisi beeni mu kulwanirira bafune emisaala emirungi, balekera n'okusula mu nnyumba ez'amabaati nga balinga enkoko. Era bwe naaba neekalakaasa essasi ne balikuba nga litunula gye ndi, sijja gwa kava, nja kuyimira Wantoogo essasi eryo ndiremese okuba omuntu omulala, kubanga nkimanyi nti bwe nnaaliremesa nja kuba nnemesezza ebibi ebingi obutali bwenkanya obuli mu ggwanga lino. Nja kuzibirira amaaso gange, nsumulule emikono gyange nga ndowooza ku bantu bameka okufa kwange bwe kunaaba kunonodde, era nja kumwenyamwenya omulundi ogusembayo, ngende ku maviivi gange nsabe Katonda ekintu kimu, nti Katonda wange nunula ensi yange, Katonda wange yamba Kenya, gamba maama wange, mukyala wange, abaana bange nti nfudde, musobole okuba n'eddembe, nfudde musobole okubeera mu nsi eyagaza etanyigiriza, buli omu ayinza okuwulira emirembe. Mbasiibudde.
by'ebigambo mwana mulenzi bye yawandiise ng'alumba olutabaalo olw'omwalabye Kenya. Gwe ki ekiri ku mutima gwo? Kiki ekikusikiriza? Bye weetabamu kiki ekikubyetabyamu? Message eno giweeko omulala. Yabadde mu Luzungu ne nnwana okulaba nga ngissa mu Luganda, naawe ogiwulire ogitegeere, kubanga byayogerako tebirina njawulo n'ebiri ewaffe. Ze nsonga naawe zirina okukubeera ku mutima buli lunaku, buli budde. Ze nsonga ezirina okukusula mu nnyumba yo oba ekyokolera eggwanga lyaffe. Bintu bino si bya kinyumu. Mbeeyanzizza neeyanzeege. Teweerabira kuvaawo ng'osubscribinze ku mukutu guno ogwa Harold Kaija Official, ng'olaikinze vidiyo eno, osseeko ne comment, ate era ogisharinge n'abalala bagimanye. Mbaagala nnyo, naffe tulwanirire eggwanga lyaffe eddungi. Bye bye.